nnyo. Ndi abayizi bonna bana bazze asoose mu nsiike ye mukulu ani? Mwanje Peter oviiriddewa? Kyanukuzi parish. Essomero liri ku parish kwennyini? Batumireko. Kale butereevu nayanze omukisa ogumpeereddwa erinnya lyange nze Mwanje Peter nviiridde ku St Paul Kyanukuzi. Okusookera ddala ntumira HM waffe omukulu Achilles Magala zaako abazadde bange Ssaalongo Ssennono John Nyange mukyala Nakasita Prosi muganda wange Sonko Vincent staafu yonna ne ticca wange asomesa Oluganda ticca Irene Nampijja zaako omugoyi waffe ow'emmere n'omufumbi w'emmere omukulu Nuwamanya Dickson oyo atusobodde okutumiisa ko ne bw'okomaawo ne bano bakwagaliza buwanguzi. Kakoza John Poed Prefect omumanyi ali ne bayizi banne Mugisha Mathias Dr. Kikawe mwinayo ne Dr. Omulamba eyo nga mwesimbye naye ateekateeka kubeera yalige nti Dr. to be kale bagambye nti gwe wekka tobaswaza ne bano ne bagamba nti pulezenta akagolo prochi apulizentingirawo pulezenta ne Babula Senior 6 bakwagaliza buwanguzi kuliko Dr. Kikabi n'abalala. Nono n'agamba ekyo walabye Martin chairman wa tiimu Kawata Boys. Kawata Boys bakola biki? Tiimu eyo ebeera ku kiyungu. Kale munono mulimu Mulugemwa, Baale, Lwembaawo, Muwonge, Kasozi, Sitiwati, Asirafu n'abalala abasini eyokusatu bakwagaliza buwanguzi. Ono Naziwa Kayitesi agambye nti akwagaliza nnyo ataddeko nno ssebo lya Mr. Mwanje. Kale naye ngaali ne Naluwanga Josephine bakwagaliza buwanguzi. Waliwo ne bano abayizi Nalwadda Victor, Tendo, Nakalanda abasini eyokusatu nabo bakwagaliza buwanguzi. Ne tugenda ne wano waliwo tiimu kusaasaanya ssente. Oli mu tiimu eyo Mwanje? Abanjagala bwagazi. Bakwagala bwagazi. Mulimu ali tukulembeddwamu Aligaweesa Derek Bale Owen ne Nabbanja Veronica abasini eyokusatu bakwagaliza buwanguzi. Kaakati omuli ne tiimu kusaasaanya ssente. Kansooke nkutandike bwe nti engero zino zituusibwako bannaffe aba St Andrews Primary School bali wali ku Kapenda. Gwe nsoose n'olugero olusooka. Mwanje tuli ffenna? Olugero olusooka. Nakatandagizi. Katonyeze. Nakatandagizi. Sewa Kimuyinze. Kimuyinze Wakayima jangu. Wakayima Mwisazi Mayu. Nakatandagizi ng'omuwulu adduka obuko. Tewali walala talera wa mugumba. Okitegedde ekyo. Tugenze ku lugero olwokubiri. Kyoyagala tekijja katonyeze. Akabbinkano ka lulimi Luganda Wakayima otyo gw'osoose. Yogerera ne bw'owazigadde ng'otudde Muwonge yogera. Muwonge tubaliwoleza ku Wakayima jangu. Ngero Patrick. Naawe tuula. Wamma kyoyagala tekijja nabuzaana akwata Banyolo. Tugeze ku lugero olwokusatu. Lubaale yambikako akasubi katonyeze. Lubaale yambikako akasubi nga newe yeekweka wagumu. Nga newe yeekweka wagumu. Obubonero busatu tunaagamba ki? Naye ekibuzo ekyokuna. Ow'olugambo Namunnungu katonyeze. Abula kyalya. Wakayima ejangu baaba tolowooleza ku muzindaalo nno. Ngero Patrick. Olugambo Namunnungu watule waleka amaggwa. Bakuwa akabonero kalamba Mugerwa. Nkuwummuza n'ekibuuzo kino wamma Mwanje. Kiwandiike nga bwe tukiwandiika. Namutikkwa.
na a ma wu ta ezannamansasana ye ka ezannamansasana wa ne a na zino zabadde bbiri ezabadde zisooka ate awalala abadde tewaggumira wummuliramu awo gundi yambala atweyanziza ompereze ebibyo omulungi awuliriza okyali mu kabbinkano ka lulimi oluganda ku leediyo buddu ey'omuntu wa bulijjo namba 2 yazze nwenza okwetegereza namba 2 ono nga bano bagambye ono ye senga Seguya Simon Peter wa senior yakuna muwonge bakwagaliza obuwanguzi omutegedde oyo Kabugo Jackson head prefect Kabaale Sanje naye akwagaliza obuwanguzi Nalugodde Bulatu Siime Seggayi nabo bakwagaliza buwanguzi nona agenze nkwagaliza buwanguzi ni Wagaba Moses senior eyokuna nabo akwagaliza buwanguzi nono nagaye Sempiira Seguya Nannyondo nabo bakuliramu essuubi ye Kajubi Siraaje senior eyokuna bakwagaliza buwanguzi bano batumiddeko mwami Ali Kakuuto kale Godi senior eyokuna East muwonge gwe waffe ono yenna Sereko Sala senior eyokuna East bakwagaliza buwanguzi nono n'agamba nti mulimu sente empitirivu mpulira n'okuzitowa zizitowa oba omuwendo gwataddeko gwego sijja gwogera bayinza okuteega budde bwakiro bintu byakwerinda naye okuva eri abayizi b'ekibiina eky'omukaaga baasa ogiwulidde bwezitowa naye ne bagamba okuva ewa Bridget n'abakoza sini ey'okubiri muwonge gwo waffe tutuswaza kale mulinde ono ye Kato Tone sini ey'okubiri akwagaliza buwanguzi muwonge Gerard okuva ewa Nkunda Scovia kale Nkunda Scovia yakuweereza ono ye Semyalo Derek waligo sini ey'okuna muwonge tutuswaza ono ye Nakyonda Josephine muwonge nkwagaliza buwanguzi Namaganda Peace muwonge nkwagaliza buwanguzi n'atumiddeko ne taata we Sande maama we kale n'abalala muwonge bakwagaliza buwanguzi ngenze bweki bino byebibuuzo byo namba 2 ogirabye bwekityo bwe tubisengeka ekibu nedde sooka otumireko abantu babiri sookera ddala ntumirako taata wange nze Idungu Joseph Kabonero ali kabonera wano Kabonero mutukuvu waliyo akabonero akalala eyo genda mu maaso ne maama wange Rose Najjuma eti teacher waffe omukulu Sempijja Isaac abasomesa bonna abikabaale Sanje abayizi bannange bonna na buli muntu yenna eyekumidde ku leediyo buddu omufumbi oyo mwankala nnyo omufumbi Plaza Yuda ne Plaza Diki mwe namba tumiddeko nnyo temulimu mukyala nedda sebo tugenze ku kibuuzo ekisooka atwalira nnyina katonyeze wakayima tewali talemererwa tugenze ku kyokubiri ekiri mu mannyo katonyeze tekiganya lulimi kwebaka obubonero busatu ekibuuzo ekyokusatu empaka ennemeremu zikubya omukyawe bakuwa obubonero busatu ombeeredde ekikozi muwonge weddira ki nediranga nsamba kale abengabi mu kuba engalo n'akaluulu ekiri waggulu katonyeze mpenduzo y'ekijja ekiri waggulu nkulina ojangu musajja mukulu ow'ekyanokuzi wanje Peter ekiri waggulu otega wansi sigambye nti ekiyita waggulu ngambye ekiri waggulu tewali wakayima mulala kirwaza enkoko olukya enkoko lujja bwetiga manyi tesobola kutunula butulungi waggulu tugenze ku kibuuzo ekyokutaano nkuwummuzeemu kituwandiikire nga bwe kiwandiikibwa okutiibwa o ka u ta i ezannamansasana ba wane a bakuwa obubonero busatu owummulemu mpa ebibyo musajja mukulu
aye tulabe embeera endala nga bweri. Tweyanziza kale mwagale n'obululu obwo bugende mu maaso omuzira ono ye era ono musomesa Mayiga Ken ow'olulimi Oluganda. Mwesezi Michael obuwanguzi bwange buli eyo gy'oli St. Joseph Secondary School Mbiriizi. Kale obubaka obwo butegedde tobugatta. Nono naga nti ye mukulu w'essomero lya St. Joseph Mary Mbiriizi omwami musajja akawadde musajja akawaye mukulu w'essomero eyo. Oyo nno mugambe obbi wange akwagaliza buwanguzi. Obadde okimanyi ekyo? Kale abayizi b'ekibiina ekyokusatu nabo ku St. Joseph Mary Mbiriizi bakwagaliza buwanguzi. Muno nno mulimu Ronita, Praise, Leya, Javanizi, Bena, Vanessa, Angela, Annette, Priska, Liliani, Anna, Alani, Jamada, Margaret, Judith. Amannya gano ga Nakaboggoza bo tebagakozesa. Ne bali mu Vanessa biki Nakaboggoza tebaliiyo. Kale abayizi ba St. Joseph Secondary School Mbiriizi omuli Edigalo, Jasmine omanyi obudde obuziba bintu eby'oluzungu ebyo mbyewala. Anodi, Bukenya, Letitia, Winnie, Javira, Suzani, Prosi, Rita n'abalala nabo bakutumidde. Eno director ye mwami Kalima Dominiki Yedosi mugambe walinnya afune wanteekaawo tujja kulaba naye akuwadde entambula yiiyo. Ono ye mumyuka w'omukulu w'essomero agambye nti mwesezi nkulinamu obwesige bungi. Ye Maikani agambye nti entambula yiino ezitoye ng'ey'omumyuka w'omukulu w'essomero. Gwani Mbiriizaawo oyitawo okutuukawo ku St. Joseph Mary ku kigaawo n'oyambuka waggulu. Batumire babiri basatu. Tumira kitange kya Muzigozaga ne maama Nagawa Jeni tumira omusomesa w'Oluganda. Ennyenje eyo nyinayo nange jjajjange. Genda mu maaso n'amukubuulira. Tumira director Juko Swamuleka n'omusajja oyo. Tumira n'abayizi bonna ab'ekibiina ekyokusatu baganda bange. Ewa mwami Mulindo omanyi ebyo? Yes. Naye mutumireko kuba abakitange. Mwami Mulindo akutumidde nnyo. Era tumira omwami Beckham w'ekibiina ekyokusatu. Kutumidde nnyo na bonna. Kale tebajja kuggwaayo katugende mu bibuuzo byo. Nkutandise bwendi. Gw'onooyota katonyeze. Togulinda kusikira. Wakayima jangu. Muwonge Ronald. Togulinda kugwa manda. Muwonge muwa akabonero kalamba. Tugenze ku kibuzo ekyokubiri. Kabaka Muzaawula. Mujja bizza mpola. Muzaawula Oluganda. Mukyalina obudde. Wakayima. Ng'owamali bw'asanze we bafumba emyungu. Bwetugambira nti kabaka muki. Kale tugenze ku kibuzo ekyokusatu. Mukulu. Kozi wangambye gwani mwesezi. Baba kino kitwale. Kaggwa Katovu. Kafumita agenda. Okyalina obudde. Lowooza ekirala. Kafumita ali mbigere. Wakayima. Kasonsomolera ne gye katafumise. Akaggwa akayinza okufumitaano n'okawulira mu mutwe. Ye Jesse n'aga nti bino mbitadde. Ke Akabbinkano k'olulimi Oluganda abanga tugende ku kibuzo ekyokuna mwesezi. Ngabo nzira ogirabira ku biwumba. Obubonero busatu bakubuwe. Tugenze ku kyokutaano. Kiwandiike nga bwe kiwandiikibwa okubangalala. O Ka Bu Ba
a na ga a la la nedda a la a akitereezezza kale bakuwe kuba munange ebintu si byangu owummulira awo toba kubanga obaddeko akakwateko embiriizi tweyanze omulungi awuliriza okyali mu kabbinkano k'olulimi oluganda wano ku leediyo buddu tubbinkanya abayizi bano tulabe ng'ate beefunira school fees leediyo buddu zeyateekawo buli mwaka abayizi ba siniya ey'olubereberye ey'okubiri ey'okusatu kwegamba essomero lyonna bakwagaliza buwanguzi gwe mugema mugerwa tukwagaliza oli muzzukulu wa mugema omanye ekitebe kyammwe gye kiri wa tebakuwaawo akabonero ako kuba sikibuuzizza kati tugenze era bwe tuti ono ye Naluwaga Brenda siniya ey'okuna akwagaliza buwanguzi ava ku Africa with Love. Nze Nakitto Maria Mugerwa gwe wange kale Africa with Love from Nakyanzi Janati Janet siniya ey'okuna ne Nakamate Kevin siniya ey'okuna nono n'agamba yenze mu Namugerwa Victoria njagaliza mwannyinaze Mugerwa Patrick obuwanguzi abamwannyoko ono kale nze Mulindwa Kennedy okuva ku Africa with Love mutabani wange oyinayo n'omwana omukulu ayogera kale naye ng'akwagaliza buwanguzi agambye tomuswaza ono agambye otya Africa with Love kyajubira Masaka okuva wa Kalibala Jordan Trazo siniya ey'okuna Dr. Mugerwa tuline Dr. bannange tuline Dr. Mulamba bano n'abayizi waliwo Wampya Shadu Engineer Makanga Amosi Senior Dennis Professor Katola Joseph Kasule Joseph Senior Lwanga Patrick Nsereko nabo bakwagaliza obuwanguzi n'entambula mwerise bo tulowooza nti nze Sebulime Mathias njagaliza muyisi munnange Mugerwa pa obuwanguzi okitegedde ekyo yogera amannya gubadde mbagawuyo nze Mugerwa Patrick Oviri Africa with Love high school ekyajulira okyamira wa ekyamira ku stage ekagezi n'okwateredde ekyajulira ekukono kuddyo erikuba erigenda ne lisalinkiriza mu mwanya awo awo wansi waliwo n'ekisaawe kikyaliwo nedda sewo batumireko kale ntumiddeko bazadde bange omwami Jumba Gerard n'omukyala Nabagezera Silvia Ekawangabo ntumirako bayizi bannange bonna ate wamu n'abasomesa ab'okusomero bonna titugenze mu bibuuzo olowooza bitaano nkuwummuze lugero olusooka eyalumanya katonyeze yalujja mu mwandu yalujjamu omwandu ne bakuwe obubonero butaano tugenze ku lwokubiri entubire etaakumire ekukwasa ku Nkanaga busatu olwokusatu gwe Mugerwa luuluno gabwatuka katonyeze negakwera omuwumbo saawa yebadde ekyaliko muwa obubonero busatu kuba badde ngenda nakimuddiramu naye nakitegeera kale tugenze ku lwokuna mukulu Mugerwa gwe weeyigiriza gwe gukussa katonyeze gwe weeyigiriza gwe gukussa ejjenje lifa bulanzi muwe obubonero busatu Mugerwa ng'akuwummuza kino kiwandiike nga bwe tukiwandiika okumaamiza o ka wu ma ezala basasaana ma yi za owummula n'obubonero obwo busatu
tweyanze omulungi awuliriza webale nnyo webalire ddala okubanga tukyatambula ffenna. Njagala okujjukiza bano olunaku olw'enkya nti Wampi Ashad ojja kubeera wano, Waswa Joseph Kiganda ojja kubeera wano, Kiganda Frank ojja kubeera wano, Kabanda Ephraim ojja kubeera wano. Ku lunaku olwokusatu tubeere ne Kirangwa Julius, tubeere ne Nambatya Hawa ne Ssenyondo Sudaisi. Waliwo neyakatukoze kubanga bw'olaba abantu bange ab'olwokuna n'olwokutaano babaleseeyo. Bazanya n'engo guest house wano mu Kimanya, bakugamba nti balina ebisulo ebirungi, tuleetere abagenyi bo tubasuze bulungi, ka music akaseeneekerevu ate ne security ennungi nnyo. Ffe ababazanya n'engo naffe twegasse ku Akabbinkano naddala mu katundu akaabwino. Bw'oyagala okusiba ebisingawo kuba ku nooti 754 99 56 77. Bannaffe bamuteesa bakuteesa metal work Kyotera. Tukola enzigi ez'ebyuma, amadirisa, ebitanda, ebintu byonna ebyo ebyokwokya omuliro tubikola bulungi nnyo ate ku bbeeyi ey'enseko obuseko kubanga embeera tugimanyi nga bw'eri mu nsi. Bakuteesa bano basangibwa Kyotera opposite ne Posta Uganda. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 754 47 35 89. Bannaffe mwebale kwegatta ku Akabbinkano bakuteesa metal work Kyotera. Waliwo bannaffe aba Buddu Institute of Design and Technology. Essomero lino ssomero ddamba liri awo lya mikono, liri Kabaale Bugonzi. Kabaale Bugonzi awo bw'oba ovudde waggulu wano ekamutuuza w'osanga akatale k'ebirimu ye Kabaale Bugonzi. Naffe awo tuli babakoowoola n'abayizi bamaliriza ekyomusanvu ekisini ey'okuna n'ey'omukaaga mujje tubatendeka emirimu gy'omu mitwe. Balina ebya saaluuni, ebya woteeri, eby'amasannyalaze, eby'okutunga ebyalaani n'ebigambo ebirala biyitirivu nnyo. Basomesa ne kompyuta. Balina ne basala eri abayizi abajja okusooka okubatuukirira. Kale basange babuuzeeko ku ssimu zino wammanga nooti 756 381 365 oba nooti 758 335 710. St. James Senior Secondary School Kyotera. Lino ly'essomero lya Senior Secondary School lya Kisulo ate n'abava ewaka. Essomero lino lisomesa science ne arts. Muleetera abaana tubayigirize bulungi nnyo. Tulinawo ne basale ate ebintu byonna ebyetaagisa ku ssomero ebiri tukubire ku nooti 7 nooti 3 72 71 27. St. Andrew Greenlight Junior Academy Primary School ku Kapendagwe. Naffe weetuli tuwa abaana tubagunjule bulungi bagenda okugenda wali mu St. James Secondary School Kyotera wamaggwe nga be babasaanidde senior secondary. Tufune ku nooti 7 nooti 439 335. Peony Tents ekijja bwimi wano mu Masaka City ku luguudo awo ng'onootera okutuuka ku nkulungo ye egenda Embalala. Tuli awo bw'oba ova e Masaka ng'okkirira bwoti tuli ku mukono gwa ddyo. Tukola tenti okuva ku y'omuntu omu okutuuka ku y'abantu gwe b'oyagala. Tupangisa tenti ezinyirira obulungi tuzikutuusiza mu kifo w'ozaagala. Mwab'e Masaka bw'oba oziguze n'ebitundu ebiriraanyeewo tugikutwalira ku bwereere. Tukubire ku nooti 7 nooti 6 335 822. Abo nabo bannaffe bali ku Akabbinkano. Masaka City School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe. Bano bo batendeka basawo. Bw'omala sini ey'okuna n'ey'omukaaga omwana mutuleetere tumutendeka obusawo ng'ayise bulungi sciences anti mubiwulire ebiriwo ensangi zino. Kale tufune ku nooti 7 nooti 9 484. Bannaffe aba Broadway bannaffe bano bakugamba nti bali wali okuliraana ekizimbe kya meeya eky'emmanga wa Broadway Confectionery Services Limited. Bano bo bali mu byakulya. Bannange balina ebyokulya birungi timubiwulidde bwe biwooma. Balina obuntu obwo bulungi nnyo bwe bw'otuukawo bakola keeke ennene n'entono bawe emikolo gyo bajja kukola. Balina pizza ewooma. Bw'onoolya ku pizza ya Broadway tojja kuddamu kunoonya pizza walala. Kale bafune ku nooti 752
538 153 bannaffe ne nooti 7 nooti emu 492 268 be bannaffe aba Broadway. Tuwummulamu katono ate tukomawo tuva ku Radio Buddu. Shakira yagambye agenda tuwagira naye mu Akabbinkano ono wa Mama Rose. Tumulinde. Kale